Akawungeezi k'eggulo, Palamenti yayisizza ebbago ly'etteeka ku butale erimanyiddwa nga Markets Bill 2021 nga likwata ku nzirukanya n'obukulembeze mu butale bwa gavumenti wamu n'obwannannyini. Etteeka eribaddewo lyabagibwa mu 1942 ng'era libadde terituukagana bulungi n'embeera eri wakati mu butale bwa gavumenti n'obwannannyini. Etteeka lino lyayanjibwa omubaka w'abakozi Margaret Rabashaija. Mu kaseera kano olaba nga tulina obutale obw'oku nguudo, omuntu atambula n'agulawo bbuutu ye ng'atunda masaati naddala ku institutions abaana gye basomera nga ku university mu parking n'alanga kutunda ku luguudo osangako abatunda emicungwa. Kati tufomalizinze akatale n'omuntu owa bulijjo n'abaana baffe abasomyeko n'abatasomye basobole okufuna formal jobs. Singa Pulezidenti alisaako omukono, abatwala ekitundu akatale mwe kali ng'aba KCCA bakulonda n'addukanya emirimu katale kano oba market administrator. Abakolera mu katale konna bakuwandiisibwa era baweebwe ennamba. Obutale bulina okubaamu ebifo awakuumirwa abaana ne we bayonkera. Teri musuubuzi akkirizibwa kubeera na mudaala gusukka mugumu. Abasuubuzi abatunda ebintu eby'enjawulo bakwerondamu obukulembeze. Waakusibwawo akakiiko ak'enjawulo akagaba emidaala mu butale bwa gavumenti. Tokkirizibwa kupangisa ku kifo okolera ng'omudaala oba edduuka mu katale kiyite subletting okuggyako ng'akakiiko akagaba emidaala kakkiriza. So nga n'omusuubuzi anaalemererwa okusasula empooza abatwala akatale baddembe okubawa ebyamaguzi bye. Kyakwennyamira nti ebbanga lino lyonna gavumenti eno lyebadde mu buyinza babadde tebayisanga tteeka lifuga butale. Era z'endooliito zino z'olaba z'embirigo z'entalo gy'emiggo. Okusingira ddala kati waliwo ebintu binyiga abasuubuzi. Simanyi etteeka lya kikonsidalinze obwannannyini mu butale, more especially mu butale bwa gavumenti. Lwaki wabeerawo obwannannyini mu butale bwa gavumenti? Twagala okumanya okuva eri abasuubuzi wano mu katale aka ssente bali ku ddembe oba owino bamanyi ddala ekiri mu bbago lino. Mbadde sinnaagitegeera ssebo. Siwulirangako. Sinaakulinnyonnyolwa, tebanaakunnyonnyola, sinaabitegeera bulungi. Mu tteeka lino, abakulembeze abalonda bafuna omusaala gwa gavumenti okugeza bassente ba disitulikiti, bakansala ku disitulikiti, ababaka ba Palamenti n'abalala tebakkirizibwa kubeera na midaala mu butale bwa gavumenti. N'okuba n'omudaala ye muntu ali ku level eya wansi era nga yonna ye bwe yagenda okulondebwa ku mukulembeze nga chairman LC1 ayinza okubeera n'omudaala kubanga talina musaala bamuwa emitwalo 2 buli mwezi. Muyinza okwesanga kansala buli lutuula afuna emitwalo 10. Bonna abalwana balwana kulya, abalwana balwanira myaliiro. Osange ng'omwaliiro gumu nga guoninga omuntu omu kubanga ali mu gavumenti. Wabula ye Road Mayor wa Kampala Erias Lukwago agamba bakugenda mu maaso n'okubaga etteeka erirungamya obutale mu Kampala nga beesigama ku lino wabula ng'awakanya ekya KCCA okulonda sentala. Bagenda kulondebwa waggulu bajje bakuumibwe n'amagye eno wansi oba abantu babaagala oba tebabaagala, ekyo kikyamu. Twagala enteekateeka era ffe tugenda kulaba bwe tukiwagika mu bbiiru yaffe kireme nnyo kontana n'etteeka eryo lye bayisizza. Tugamba bano ba vendors bo bennyini babeere nga basobola okwekolamu omulimu nti kuliko owabalema, kuliko owabavubuka, kuliko owabakadde, kuliko n'abantu abalala. Mu Kampala wokka ku butale 84 n'obulimu obw'obwannannyini buli 68 so nga gavumenti erinako 16 bwokka. Ali Mivule, NTV, Akawungeezi.